ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Okay, tubaniriza mwenna abeekumira ku kutu guno gwa Unique Media tubabuuzaako wasuze otya wasiibye otya okusinziira time gy'olabirako video eno. Samike ge mannya gange era nga Unique Media gy'oliko. Tukwebaza kubeera nga gwe buli oteekayo video obeerako ng'olaba YouTube channels nyingi ku YouTube kuno naye okubeera ng'obeera ku Unique Media kisaamu ekitiibwa ate tukitwala for granted. Olunaku olwaleero kwawukanako n'ennaku endala. Program y'olunaku olwaleero eri a bit different era nsaba ogiwulirize bulungi ate oba okwatibbwako obeeko kyokola. Oba okwatibbwako ng'okiwulira obeeko obulamu bw'okyusa. Njatandika nga ngamba nti olumu ebikolwa bisinga ebigambo ebingi. Omuzungu kyava agamba nti actions speak louder than words. So nkusaba wuliriza bulungi, beera open minded, ojja kubeera nga ate otegeera program eno kyeriko. JS bali Nansana beera ng'obanoonyako, ojja kubeera ng'oyambibwa omusajja akola ku bintu bya bulwadde namu ebikutawaanya byonna. Kati nga nze waliwo akangudde mu liiso era wenva wano ngenda wa JS
mubuuza ki ekibaddewo munoonyeeko ajja kubeera ng'akuyamba. Yoshitech yakola bintu bya kompyuta, ojja kubeera nga ate oyambibwa anything to do with technology, genda okunoonyeeko, oyagala app, oyagala website, kompyuta yo tekola kino, olina software gw'oyagala, banoonyeeko. Then Josambu bali mu bintu bya ttaka, bajja kubeera nga bakuyambira ddala okubeera ng'ofuna ettaka etaliiko nkaayana, gw'oyagala ery'ekyapa oba gw'oyagala ery'endagaano, genda ojjaba obanoonyaako bakuyambire ddala. Kale kiddamu bonna bennanze bakubire ng'ogenda bbawa bizinesi, tobabuuza ku bintu bya Unique Media, tebabimanyi. Nabagamba Unique Media kubira Sami oba Roland, bantu babiri. In fact nze ne wootankwasa Sami ne n'okwasa Roland, ojja kubeera nga ate oyambibwa nnyo nnyini ddala. Nina omukyala ku seeti, nze olumu bantawaanya okwawula, simanyi oba mukyala oba muwala oba I don't know, ajja kubeera nga atugamba ayina emboozi ye, tugiwulirize, then tulabe engeri gye tufunamu ekyokuyiga oba oliawo n'okubeera nga ate tuyamba ekiba oba okwatibwako. Kale Mukama yebazibwe. Ab'ekitiibwa. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Mpozi obuwo Mr. Sami. Naffe gye tuli mpola mpola, ojja kunnyongezaako ku ddoboozi katono. Amannya nze Nasolo Esther. Era nga mwenna abalabi ba Unique Media mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era nga mwebale kwekuumirako. Okay. Esther nakulabako mu kavidiyo akamu. Naye nali simanyi nti yeggwe abadde ng'agoberera ku Unique Media, era olumu ng'ombuuza nako WhatsApp batunyumya, but kavidiyo saategeera nti wali gwe. Nali sikumanyi feesi, bebuzibu ffe tusanga oli aba akumanyi gwe nga tokola ki nga tomumanyi. So saakafaako ge mazima, naye bwe wannonyezaako nalabye nga bye waŋŋambye we sibaako kyenkola mba nnimba. So kavidiyo kaali katya, kaava ku ki, era twatuuse tutya ku mbeera ewankubidde gye waŋŋambye? Kavidiyo ako genda okalikodinga nali nkyali Saudi, naye nga ndi mulwadde, naye nga baboosi bange nga tebanfaako, naye nga akaseera ke nali ntuuseemu nali sikyasobola kussa bulungi. Kati nendaba nga okweyambayamba, kuba nze siri muntu nnyo wa TikTok, era nali sirina TikTok ge mazima. Era TikTok nagigulawo kwolwo olunaku nga ngenda teekayo ka vidiyo by the way. Kirungi nali neegulira data nenzigulawo TikTok nenkateekayo. Ekirungi nakozesa namba yeeri, Mukama nannyamba abantu ne bakalaba. Ndowooza ne boosi wange we yakalabira awo. Ate ndowooza nakasindika ssaawa 4 by ssaawa 8 yali amaze okungulira tiketi. Ng'okomawo? Nedda zaali nnaku 2. Nakalaba kuba kaataka mu njogera ennyango oli ajja kugamba kaafuuka vayiro. Kituufu ekyo. Kaatambula nakalaba nga ndaba oyogera olinga mawube ng'amaaso gali gati sikutegeera. Ne ŋŋamba ate omukyalo ono yabadde ki? Omukka nali mbaka mubake. Kyokka nga simanyi nze ate yono gujjo gwe njogera naye bwe buzibu era nakalaba nempitawo. Kale akavidiyo kano njagala basooke bakalabe, then tulyoke tukomewo tutandike bituuka bityawo kubeera ng'omukka ogusikawo otyo. Kalabe. Nsaba buyambi. Nze Nasolo Esther. Nayitira ku kampuni ya KHM International Consultants okujja Saudi.
ne ntuukira mu kampuni ya Ward Albasada. Nsaba kunnyamba nzire waka. Ndi mulwadde. Abasawo beno bagamba siri mulwadde. Naye ndi mulwadde. Wulira nzigwawo. Sissawo bulungi. Mpulira omutwe gulinga ogonze. Posita yagala kungulira tiketi. Ambuzaabuza. Aba ofiisi mbagamba bamulemereko. Naye babuza ekimu ajja kukugulira. Naye mpulira obulamu bugenda. Nsaba ku buyambi. Nze Nasolo Esther. Nze Nasolo Esther. Enamba yange eri 07 05 905449. Nsaba ku buyambi bwambi. Asobodde tambuza vidiyo. Nsaba buyambi nzire waka fune treatment. Omukka sissa bulungi. Nsaba kontrakiti yange yaggwako. Naye bakyagaanye kungulira tiketi. Nsaba ku buyambi bwambi. Okay, ndowooza akavidiyo mukalabye. Akavidiyo ako w'okalaba olaba omuntu asika omukka, omuntu atali bulungi, omuntu ayagala obuyambi, omuntu ayeetaaga okujjanjabwa. Kati tuddeyo. E Saudi otuukayo otya? Wali Saudi, Dubai? Nali Saudi Arabia. Saudi Arabia. Otuukayo otya? Okusinziira nga bw'omanyi Mr. Sami e Uganda, omulimu gwe nali nkola kuba amazima amatuufu nali nkola bwa security. Omulimu gwe nali nkola gwali gumpa akasente katini. Kati nange nali ndi awo nga ndiko ku simu yange awo nga ndaba ku TVM nendaba kampuni emu gye balanga. Newe nafunira ekirowoozo neŋŋamba naye lwaki nange sibitandikako. Awo nange gwe kukolaki gwe kutandika process ezogenda ebweru naye zaalwawoko. Byasooka ne bidirengamu ng'okumala omwaka mulamba. Naye nga bw'omanyi nti era omulaba abeerawo ng'alwana. Yadirengamu omwaka mulamba naye bwe byamala ne bita. Nali ndi awo nga bankubira essimu. Wagenda kuyiiya ng'omuntu omulala yenna. Okay, kati kyusa ku bulamu. Era kati bankubira essimu ne ŋŋenda akaseera bwe katuuka ak'okulinnya ne tugenda ne tulinnya. Okay. Kati kano kankabuuze bubuuza ndowooza n'abali mu kiyumba kuba nkiwa waliwo abatulaba abakola mu biyumba. Recently bwe nasemba n'akakitegera lwaki babiyita biyumba ne baŋŋaa tuyita biyumba biba nnyumba ziba nnene. Ziba nnene ate oyinza okubeeramu omuweka. Kati kino kankibuuze emirimu gye babagamba okukola wano babagamba emirimu kyogenda kukola guno? Tewali mwana wenna gwe baali bagambye nti ogenda kukola guno. Anti mpulira obulanga obaamu twetaagayo ba security gundi we bati twetaagayo abakozi abakola mu nyumba bati mbadde manyi babagamba. Kati nze nagenda ngenze kukola bwa house girl. Kuyambako mu nyumba. Ewaka kulongoosa, kusiimuula, kwoza ngoye kubanga era eno bye batusomesa bye batuyigiriza. Naye ate bwe nagenda eri omulimu gwe natuukirako tegwali gwegwo. Nasanga ng'omulimu gwa njawulo guno gwe nali ŋŋendereddemu nga manyi byakusiimuula. Nyumba kufumba kola ki koza bintu naye ate natuukayo nga nze omulimu gwe ŋŋendeddeko mulala.
gwaki si gwakola mu nyumba okola ne mu nnyumba naye ate nze nali nnyina omwana gwe ŋŋenza okulabirira ye yali point enkulu nga ŋŋenza okulabirira mwana naye nga zolo ng'ate musajja mukulu myaka 2 nga yavaako nga tategeera bulungi so gwe naye nga toli mwana wa buwala munnange kale kati otuukayo bakugamba bo baali bakusasula bulungi baali bansasula bulungi buli mwezi gwange nga bagumpa era tewali gwe bangiramu mpozi ogwasembayo tujja tuukayo eyo so buli kimu nga kitambula bulungi nnyo naye ng'era bw'omanya embeera nti era otuuka n'owulira kale nga weetamiddwamukko kubanga nali mukyala ate ng'oli gwendabirira mwami ate nga muvubuka mukulu ate nga munene alina omubiri n'okunsinga kati ng'oluusi atuula ewantu nga gwalina omusitula kati nga kale nga bimenyamenyamu nga weetaagamu amaanyi mangi g'ositula akusinga amaanyi ansinga n'amaanyi asinga obunene kati nga kyekyo kati emirimu gyo k'oyo omuvubuka gyali ki just ku making sure nti ali safe byonna nga bw'omanyi omuntu obulamu bwe bwe butambula alina okunaabako nga gwamunaaza kubanga kati bali abaana babeera bamawube nti n'okutuuka akaseera nti n'okumusiba pampa bamusiba pampa nti aba tasobola kweyamba ye nga ye genda mu ttooyi kati byonna gwe yabikolanga bwe kiri ne pampa nagisibanga n'okunaaza omusajja omukulu emyaka 2 bulungi nnyo ng'okwata ekyangwe n'egundi n'omukuuta era nga n'ebintu ebyo ng'eby'abantu abakulu bwe biba nga bigize ng'obirongoosa bino bwe biba bigize nga sheva ogundi weeri mashini nga gwagigira omutwe gwamuggyako enviiri nze okumutwe kwegamba buli kimu nga gwe bo bamukuba ng'alinga owuwo bo tebaagala kumanya gw'oli mukozi ate maama we talina kyakola buli kyonna oba akoze eki yeggwe ne bwe zibanviriza ku mutwe oba zaawa yeggwe byonna onomenga shuwa ali kiriini alidde ali oke akaseera k'okwebaka katuuse agenze mu buliri tegwalina omutwala mu buliri kubanga ye tasobola kwetwala so olina ovaayo nga n'otulo tumututte olina omuyimbira obuyimba naye ekyotulo ekyo engeri nga mukadde kale maama gwe nali nkolera ali myaka 6 naye ng'era alabika ng'akyali ng'ate oyinza gimubalira kati nga bw'aba nga atuuse okwebaka era maama agendayo mu buliri kubanga yali yeebaka mu kisenge kye so challenges okujjako challenges z'omulimu nga wootugambye okuba olina omusitula ayina n'okulabira omuntu omukulu myaka 2 ate mwami g'oli mukyala kale bibeeramu era olina kuguma bugumi ng'eyagenda okuyiiya so but ng'oggyeko ebyo ebisigadde byonna byali bakuyisanga bulungi tewaali kizibu kyonna nali neefumbira nga tufumba kwegamba nga nze afumba ewaka nga buli kimu bambi nga engoye bampa sente zange bampa bulungi tebampisa bubi nti bamboggolera ekimu kyali bulungi kale ate kyekiwundu kivaawa bakkuba kino ekiwundu twali tugenzeeko mu kyalo kubanga mukadde baali balina ekyalo kati nga ekyalo ekyo nga ge maka amalala naye nga mu kyalo nnyo amazzi gabbula kati twali tugenzeeyo nali nfumba eseffuliya neekola ki gaasi yali aweddemu nga bagenze kuleeta mulala kati nali ndowooza akabanga ke bamazeeyo gundi yaweddemu kumba akyaliko kumba ekyalimu nagenda ogisitulako n'ebikookya lwakuba feesi yaterera naye ne feesi nayo yali eriko obuvune yonna akuba ebifaananyi biri mu simu yange eri yali fresh kati vidiyo eno eva ku ki bitandika kutabuka ddi embeera etandika ddi okusooka wamalayo emyaka emeka gyali myaka 2 mpozi
Biwa myaka 2. Nagenda 2022. Oh. Okay, kati video eno kweno video ekanga. Omuntu alinga agenda okufa. Bitabuka ddi okubeera omuntu akufaako watyo tebasobola kutwala mu ddwaliro. Kati obuzibu butandika ddi? Bwe byatandikira nali naatera okuvaayo nga contract yange ng'ebuzaayo weeks 2 gimaleko. Kale omusujja gye simanyi gye gwava oba gwatandikirawa. Agenda okuwulira omusujja sujja nga ndi awo ndi mukooza bintu twali tukyadde n'okukyala. Tulina gye tuli eyo saidi z'Emaka. Kati nga njoza bintu nagenda okuwulira olusujjasujja olwewewo neŋŋamba ate kiki nga bw'onaabeera nti nno owulira embeera yeekyuseemu owulinga nga ayagala okulwalirira. Nga bw'onaabeera awo n'owulira omusujjasujja. Kati saabitegeera nensigala nga nkola ki nga njoza ebintu. Kati nenkeera ne kiddamu. N'olwaddako ne kiddamu ate nga kigenda kyeyongera. Kati bwe nawulira nga kyeyongera nembeera nga bwe mba oluusi nyina kyenkola nkivaako nensooka ne neekwekako emmanju. Kimala okugenda ndyoke enkomewo. Nga kijja kitya? Kijja ng'omusujja nga bw'onaabeera n'owulira ng'obulamu bwo bukyuse from nowhere. N'owulira ng'empewo nga nnyingi ng'eyinga ekuyingira munda mu magumba olutikotiko bw'otyo bwe kyatandika. Naye nali simanyi nti nno oluusi kineeyongera naye kyagenda kikula. Okula kutya nga we kijja kirwawo? Kati buli kyasooka ne kimalawo nga ddakiika. Ogwasooka okujja ne ŋŋamba ndowooza bino ebya bulijjo oluusi oba ndwaddemu katini. Naye ate nenkera nekiddamu. Era essaawa ze zimu eza yesterday. Era n'olwaddako ne kiddamu. Ate nga kigenda kyeyongera ekyabadde mu ddakiika ne kikwata mu ssaawa. Ekyabadde mu ssaawa emu ne kikwata mu ssaawa 2. Kati awo ne mpulira ng'obulamu ate bweyongedde kubeera butya. Si bulungi. Ng'ate oluusi bwe kizze n'owulira ng'omusujja mungi nnyo, owulira empewo, owulira egundi omuliro nga mungi, ng'omuliro gujja ne gunkuba nga mungi. Ate ng'ate bali baagala okole naye gwe ng'owulira oli bubi nnyo. Kati nga simanyi buzibu buvaawa. Ne ŋŋambako ku baboosi bange ne mbagamba naye kituufu seewulira bulungi. Waliwo ekitali kituufu. Seewulira bulungi mpulira ng'omulwadde sitegeerekeka. Kati ne bantwalako mu ddwaliro. Mu ddwaliro bantwala tebanzigyako musaayi ogwasooka. Bankebera pressure ne banteekamu n'akantu k'omu nnyindo mbu ka COVID. Kyo ekirala kye bankebera oba nekana akantu k'omutima badokita ke bateeka wano mbawulire omutima bakuba gutya. Kati ne tuva mu ddwaliro ng'abasawo babawadde results nti sikola ki siri mulwadde tebalabye kinnuma. Kati ne tudde ewaka naye kyasigala kikontinuinga buli lunaku. Naye ate nga bali benkolera bo balaba nti nno siri mulwadde. Kubanga dokita gwe bakutwalako owaabwe yagamba tolina buzibu. Okusinziira n'ebyo bye yankebera. Kati waliwo ebyasukka nga ndaba nze nankaza emimwa sitegeerekeka kati ne mbagamba nedda. Ku luno lwokka muntwale bakole ki banziggyeko omusaayi wa kiri. Naye nali sirina ikaama. Ikaama bye biki? Ikaama ye national ID ye Saudi. Bagiyita ikaama? Bagiyita ikaama. Ate nga ikaama eyo bw'obeera nayo obeera osobola okugenda mu ddwaliro lya gavumenti ne bakujjanjaba. Oba togirina tojjanjaba? Mu ddwaliro lya gavumenti tebakutwala. Kati buli agenze alina okufuna ikaama? Alina ogifuna era kimukakatako mu myezi 3 okugifuna. Kati gwe lwaki baali tebanagikwa kubanga kati kyemmanyi wali omazeyo omwaka gumu n'emyezi egigwa. Era nabagamba ng'obudde bukyali nga nakaweza emyezi 3 kuba batulambika batugamba nga twakava eno nti olina okubeera naye abeeno bagamba. Ani alina ogikolera? Boosi yennyini. Boosi wo yateekeddwa ogikolera. Ate gwe lwaki wali togirina? Kati boosi wange namugambako ng'olwedde eno batugambye olina okubeera ne ikaama. Kati nange wejawera emyezi 3 ne mbagamba njagala ikaama. Kati ne baŋŋamba ikaama nti tewali buzibu ne bw'otabeera nayo teyina mugaso gw'amaanyi. Ne mbagamba lwaki? Ne mbagamba kati poliisi bw'enkwata oluusi bajjukira oluusi tugendera ku visiting visa. Obeerayo eri mu ki kumpi oba mu bumenyi bw'amateeka.
kuba visiting visa eggwako. Jjukira oluusi bakuteereddeko ya myezi 3 eri omazeeyo myaka 2. So basically mubayo mu bumenyi bw'amateeka. Iye bwe kiri ky'ovala tebaagala nnyo tujja mu biyumba. Tetutambula. Kitegeeza bino byendaba ne baba bakutusizzaako obuzibu obeerayo mu bumenyi bw'amateeka. Kati munnaye bosi wange bwe namubuuza lwaki n'aŋŋamba tekirina buzibu engeri gye yali omusirikale nze kubanga yaŋŋamba nti nze ndi musirikale naye banakwata njagenda nkole ki nkugjeyo. Kyogala naye Saudi waliyo enguzi. Simanyi munnaye. Naye biri wano waffe wokka. Naye bw'atyo bwe yaŋŋamba mbu ne bwe bakwata bosi wo like ne ŋŋambako ne baganda ba sisita wange. Ne baŋŋamba manyanga baani ba bosi wange. Ne baŋŋamba bosi wo muki musirikale ne bwe bakwata yajja kola ki? Bosi waayi n'abagamba n'omwo. Kati munnaye nange ne mbivaako ate omuntu agambye bw'atyo. Era nakola nga nze sirina ikamba. Kanaye nga otera ofuluma. Amazima nze kale baali bampa free time kubanga wali we nali nkola tewaali wabi. Zolo waabwe nali simukuba ekizibu kukuba Zolo na kumuyisa bubi. Kati nze nali muyisa bulungi nga njagala muweraava eri. Kuba buli omu yali amweganya baneiba bamweganya baani kati nze njagala muweraava eri. Era ng'oluusi waliwo ka supermarket akali okumpi kale nga kaŋŋamba okuva wano paka eri ne ku Kolansi. Naye nga nze tebaŋŋaana kufuluma ngenda oluusi n'engulayo oluusi kyemba njagadde n'enkomawo. So freedom wagirina? Yo nagirina. Kati obagamba okugenda okujja at least omusaayi ne tolina ikaama. Era bantwalako mu ddwaliro ya gavumenti ne babasaba ikaama nga sigirina ne babireka ne tuvaayo bubi. Ne bantwala mu private oluusi balina osasula ssente. Kasente kaba kangimu. Kaba kangimu. So ne bagaana. Naye olwaddako ne mbalemerako. Ne bantwala mu ddwaliro erimu lyaliyo sayidi y'e Jidda ne banziggyako omusaayi. Bagunzijjako kyenjijjukira kye baŋŋamba kubanga n'okuŋŋamba baŋŋamba wayisewo ennaku 3 ne baŋŋamba nti sirina musaayi ng'emimwa gyonna gikaze naye nga ndi waka olwo tugenze bangyeko omusaayi tetufunye results tuvuddeyo buvi era nga bankubye ekiyiso kati waliwo ekiyiso kye bankuba mbu sigenda kuddamu okufuna bulumi ndowooza within 15 minutes obulumi sigenda kuddamu bufuna paka obeere ng'oteredde. Bakinkuba era bagiyisana muno eryo eddagala lyali lya yellow naye okulimba kibi tewali kyakyukako. Obulumi bwasigala bujja. Era essaawa nga bwe zawera ziri ng'obulumi bukomawo. Obulumi buno bwaliko essaawa? Bwalingako essaawa. Nti essaawa weeziti nga kijja era ng'oba okimanyi. Era nga mba neeraliikiridde buli kaseera. Zaabanga ssaawa mmeka? Oluusi kyateranga okujja ku makya ne kikeera. N'owulira nga omusujja gukuyiikidde nga mungi ng'omuliro mungi ekituufu ng'oyokyanga naye bw'onkwatako njoki. Kati within essaawa awo nga 4 ku 5 nga buvaawo nga ntereera. Ngenda okunkwatako guli omusujja ogubadde gwokya nga sigwina. Era ng'emirimu okola bulungi. Nga nziramu nga nkola. Kyokka muzira essaawa we kikulumira obeera tosobola kukola wadde kantu konna. Era lumu nayitako omwana wa maama ne mugamba Sarah jangu olabe. Najja ne mugamba kwata wano ogamba siri mulwadde nanti babagambe siri mulwadde. Nakwatako amazima nga njokya. Ne mugamba obirabye kati omuntu atali mulwadde asobola atya okwokya bw'ati. Kati ekiyiso bakikubye? Kiyiso bakinkubye tuvuddeyo mu ddwaliro njjukira twali tuva nayo n'ensemera ne mu mmotoka. Olwa appetite etandise n'okubula n'emmere. Bakinkubye eddakiika 15 ziyiseewo ze baŋŋambye naye tewali kikyuse. Tukomyewo waka olunaku olusooka sifuna results
olunaku olwokubiri tebanabeera kusindika abasawo olwo bwe mbabuuza abasawo bagambye ki ekinnuma naye bo bagamba sawo tanasindika results ku lwokusatu ndowooza be bamu inboxinga n'abawa results musiina musaayi ningamba bwe guba nga obuzibu bwa musaayi nengamba kale kangezeeko hibiscus kuba eri gyebiri beetroot byonna nembitabula nentabula n'ebyo ebyokulya byabwe ebyo byonna nembikuba mu blender nenkola juice byonna nembigezaako everyday ku makya kawungezi olwo omusaayi njagala kukomyawo omusaayi naye tewali kyakyuka byagaana ng'emimwa gikala ne bivaako ne waddako ebirala ate nga mpulira kyongera kuŋŋonza. Okay. Kati kitegeeza obulamu tebukyeyagala. Ng'obulamu tebweyagala. Ate bakama abo tebakukkiririza bagamba olimba. Era nga baagala nkole. Kati obuzibu bwe bwali nti buno obulwadde bwalinga bujja ne bugenda. Ate wali nenziramu nenfunako ku maanyi. N'okola. Ate jjukira bo balidde ebintu babiresaawo. Buli bye balidde ku makya misana byonna biri awo kati nga ensowera zinyookako buli kimu kwegamba kati nga nawe owulira ensonyi. Birinze ggwe. Kabirinze. So kati ate bano abaakutwala. Abali ludda bonna. Kampani, tewagenda mu kampani. Ngendera mu kampani. Bonga oba kontakitinga kuba emutuuka eri temuddamu balabako. Naye nze kuva bwe nali ngenze nali sibakubirangako. Kati nze kye nategeera nti nno ntuuse eri tewali maama tewali taata. Sigenda kwesiga muntu ne bwe namukubira era nga ndaba abaana bangi basaba obuyambi ku kampani nga tebayambibwa. Kati nze ne ŋŋamba nze nga nze nina kukola ki? Kwefaako. Era okulimba kibi sitaasooka bakubira kubanga nali mmanyi obulwadde bujja kgenda nga nnyina essuubi. Naye bwe bwayongera ne bubeera nga bubi nnyo ng'ate bweyongera kweyongera kukola ki? Kweyongera waggulu. Kati awo we nafuna ekirowoozo ne ŋŋamba at least kambakubire. Kamba noonyeeko. Obwasooka nabakubira gamba boosi wange antwalewa mu ddwaliro. Nga ndaba ne bibantwala tebikola. Nga ndaba mu butuufu siina. Naye obulwadde bwe bweyongera ennyo okusijja natandika n'okubula mpulira ekituufu sikyasobola kussa bulungi. Era nga kijja mu time ne kigenda. Naye we kizza oba tokyassa. Naye kati awo ng'olunaku nga ntandise kumpi kitandise n'okumala kumpi n'olunaku lulamba. Nga kikuliko? Ng'olunaku lulamba osiiba bw'otyo. Owaayi, ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748563. Kati nga kimala lunaku lulamba. Ng'olunaku lulamba osiiba bw'otyo. Kati bwe nalaba nga bitabuse nnyo nesize babosi bange ku ddwaliro gye bantwala balaga sirina bulwadde. Tukomawo ewaka baagala nkola emirimu kubanga badokita bamaze obbagamba siri mulwadde. Ekituufu ng'omuntu bwe bagamba tali mulwadde era oyina kola kimugamba kola mirimu. Ndowooza balowooza wiikisi ebbiri eyo ze nali nsigazzaayo ndi mu kwekoza njagala genda waka. Ekituufu siri mulwadde. Kati ne bannemerangako nyina okukola. Kati wokola ka vidiyo kano? Ka vidiyo nakakola kumpi nga kuba nze nali muntu kwegamba nga nsaba ne Katonda. Nga nze neesiga nti nno nsanga nja kuwona. Saayagala nnyo bali bateeka nnyo ku pressure kola ki. Naye kati obbakubira nga ndaba bisusse nnyo kisusse we nandibadde nkisuubira. Kati wabakubirawo baali bagamba ki? Ogenda obbakubira ng'olwo kati ntandise okuwulira nga
sikyafuna bulungi mpewo munda muno nga tokyassa nga mpulira empewo nsikansike nempulira ng'obulamu si bulungi nga ninga awulira ng'obagenda n'okufa ng'era mmanyi saawa yonna nyinza okukola ki okutuka okugenda okufa ng'olwo mpulira obulamu butandise okukola kyogenda awo ningamba kankubire woofiisi yange ne mbakubira abaku woofiisi eyo Saudi ne mbakubira era nabo bali eyo Jidda kubanga gye nava ogenda gye nali nkolera ne mbakubira naye omusajja bwe namukubira yagamba bugambi tugenda kwogera ne boosi wo kati kyesimanyi oba yayogera naye oba ate yayogera naye simanyi eboosi wo tewabeeranga naye boosi wange yali mutabani wa mukadde mutabani wa omukulu kati gwe nali ngampitanga boosi kuba yeyandeeta eyangula okuva e Uganda kati ngera yampa ne ssente kati nga ninga nti nkolera maama we nga sikolera ye yennyini so ye teyabeeranga naawe yabeeranga nammwe naye ye yakuwa omulimu oyambeko maama we kati bo baali babeera ku fulo ya waggulu fe nga tuli wansi baba mu nnyumba emu batabani ba mukadde baali mu nnyumba emu kati ne one day ne mu inbox ne mugana naye nga nfa ne mugana at least nzikiriza nzire e Uganda nejjanjabe nja kukomawo nangamba Esther ebintu bye tuli mubikolako naye engeri gye tuli mu nnaku enkulu olwo twali tutuuse mwezi ennaku zaidi engeri gye tuli mu nnaku enkulu busimanya aba ofiisi z'ebyo abagaba ebyagundi ebya visa tebaliyo visa simanya tiketi mbu tebakola nengamba tugamba abantu tebalinnya nyonyi mmina ebiseera nawaaye nembivaako nenziamu nenkubira ab'oku ofiisi mbagamba ekituufu ndi bubi ofiisi ye Saudi mbagamba ekituufu ndi bubi sikyasobola kukola kikussa naye bali nga bagamba twagambye boosi wo naye yagambye kamusooke muve ku muzina ennaku enkulu agenda kukola ki ne mbagamba naye nga mpulira oxygen sikyafuna bulungi sikyassa bulungi ne bagamba nti naffe tetulina kyakukola ne mbagamba kale at least mumugambe negulire tiketi wegulire tiketi nzire ewaka kuba sente zange nali nsindikira omwami wange nga zitereka bulungi ne mbagamba munzikirize nze negulire tiketi yetangulira ye just nsayiningireko wali akukirize ne bagamba nti katwogere naye kati awo nesooka nembavaakokko era nenziramu nembakubira olulala ne baŋŋamba yali mwami nga yakolamu omwo naŋŋamba nti boosi wo yagambye mbuto yonoona ssente tiketi ajja kukola ki ajja gigulira ne mbagamba nti mpulira ndi bubi nyinza obutakeesa anaagingulira nfudde anaagingulira ddi ate yakwe kusindikira boosi wange message nze nali nyina translator ate data nali mwegulira kati nga ngula wa mwezi mulamba ne mutranslatingira nga mugamba naye boosi mbakoledde bulungi buli kimu tewaliwo nti noba nkoze buzibu buno oba mbadde mubi ne mbagamba kati lwaki mwagala nfiire eno ne mugamba ekitegeeza bulijjo mubadde temunjagala kati naye nampandikira nga Esther tukwagala naye ogendagenda ewaka lwakuba ennaku enkulu zikyalimu bannange neŋŋamba nkoze ntya kakati kwekubira ono omukyala weeno woofiisi yaffe eye Uganda akulira gundi y'abakadaama yaba ausigal ofiisi yaabwe nemukubira kati ye yalowooza engeri contract yange gyeweddeko njagala kudda waka nimba siri mulwadde nendaba nga siyambiddwa nengamba omwami wange abakubire n'abakubira naye nga nabo bamugamba kimu Esther yeekoza ayagala kukwagaza komawo Uganda yeekoza bwekoza kale kwegamba nembeera nga ndi awo siyambiddwa naye Mukama nannyamba
nembeerawo neŋŋumiikiriza naye nga waaye kangumiikiriza Idi eggwemu. Akati Idi yali tennaggwamu munnange nga zireeta muwala wa mukadde. Muwala wa mukadde nga bajja okulya Idi. Nali neebase olwo bali eri ba mukadde wange gwe nali nkolera. Yandese neebake kubanga ndi mulwadde nnyo. Kati ne bandeka tukyereza ne mukadde yali akiraba nti oli mulwadde. Mukadde ye yali akiraba naye nga bano bawalaabe tebakiraba balowooza neekoza. Ate nga bajjawo okukyala bukyazi sigamba nti babeerawo. Ffe twali tubeerawo waka abantu 3. Oli olabirira mukadde ezzolo. Naye kati bano nga babeera bajja okukyala naye nga bwe bajja balowooza neekoza bwekoza. Ati muwala wa mukadde oyo omu bwe yajja omukulu ng'ajja nga anzuukusa nga ngamba Esther zuukuka. Bali bampita Estia. Amamba Estia guumi. Guumi kyeki? Zuukuka? Zuukuka. Ne mugamba ate kiki? Nangamba nayombaawo nangamba lwaki toyagala kukola? Mwagala sente omwezi bwe guggwako fuluusi mama fuluusi leshat mafi nayomba. Nangamba gumi yalla bait gumi. Ne mugamba mama ndi mulwadde. Nangamba nagamba toli mulwadde oli mukwekoza bakututte mu ddwaliro bagambe toli mulwadde yimuka ogende okole. Nengamba bannayimukamu ono omukyala kiki? Neŋŋaana okuyimuka kuba nali seewulira bulungi. Nemugamba mama ndi mulwadde. Ate oyo omukyala yali si muntu mulungi kubanga yali aleeta abakozi nga bagenda. Yaleetako nasangawo nze Munnayuganda. Munnayuganda yakolako bbanga lyali lya myezi nga 6 n'avaawo. N'adduka ewuwe n'agenda. Twali twogerezeganya. Ng'era baba bakyadde wakajja naye. N'aleeta Omunnakenya aba yamalawo myezi 3 naye n'atoloka. N'aleeta Omu-Ethiopia. Kati oyo Mu-Ethiopia gwe nalekayo. Naye namulekayo nga ye yamuggyako essimu takonekitinga nabeewaabwe ali bw'ati omukazi wattu ati oyo gwa controllinga naye nga bw'ajja ewaka kugamba aba ayagala alaga obuyinza n'okusinga mama. N'okusinga nannyini we. Kaakati bwe yalaba siimuka n'ayomba n'afuluma kumba agenze kuleeta mazzi. N'aleeta akataasa k'amazzi ne kavidiyo ndowooza wano weekali. N'aleeta akataasa k'amazzi n'anjiira. Ojja kampa nkavidiyo. N'anjiira. Bwe yanjiira ne oba bagiyita stroke. N'ensanyalala. Bwe nasanyalala engalo zino buli emu gye yali n'ekwatira eyo. Oba lubadde luyimiridde nga ne bw'olukola bwe batte lukyasobola kuddayo. Nga zonna nsanyaladde olwo nga ndaba omusaayi gufuuse black engalo zifuuse black. Ati awo ate neetya neŋŋamba leero nfudde. Neŋŋamba ate kati kino kiki? Teyakiraba. Bwe yanjiira amazzi yajja n'ankwata nayina n'ebigundi n'ebitutwa byange n'ansika bw'ati nga nzija wali we neebase. Kyokka omuntu ansika si weewaka. Azeewo obuziku lya Idi naye nga yali mu kukola akavuyo. Mutima neŋŋamba wano sijja kusobola bwe kiba nga atuuse ku kino sigenda sobola. Munnaaye era akawungeezi ako kye nakola nali sirina maanyi bulungi. Nenkwata ekkubo nenkola ki nentambula nenfuluma mu ruumu yange mwe nali nsula. Nalaga nga agenza osuulayo kaakasasiro nenfuluma. Ngenda ne abbaaya yange nengenda nenoonya poliisi weeri. Nentambula wali wanene nga wawanvu ewali poliisi. Nengenda ewali poliisi. Ekirungi nenfuna abandagirira weeri. Omanyi kale bw'oba oluddeyo eri oyiga kale obugambo obutinitini obwo obutakubuza. Nenfuna ewali poliisi nentuukawo naye nga abapoliisi bonna tebamanyi Luzungu, amanyi Luwalabu. Essimu yange olwo aginjigyeko yansanga bwe yanjiira amazzi nenkubira ku ofiisi. Nemugamba naye lwaki temwagambye boosi wange nenkuli etiketi ngende kati nga muwala wa wananjiridde amazzi. Ate nfunye nze nastroke sibitegeera bulungi nga n'essimu nno gisikololinga. Olugalo luno olwagize olwakwatiddeyo lwenkozesa bwe nti.
Nyansanga ndi mukwogera naye nga ngamba koze biki nansanga ndi mukwogera n'oku office nakwata essimu naginjako kati nagenda ku poliisi nga sirina simu yange kati nembeera nga mbasaba amasimu gaabwe ntranslating enzije mu luzungu nga mbateera mu ki mu Luwarabu ne mbagamba naffe mushikira nga mbagamba nina obuzibu nfunye obuzibu biki naye nga tebabitegeera bagala mbabuulira Oluwarabu lwabwe akati obudde bwali bwakiro eyo nno zaali ssaawa 8 kuba eri n'essaawa 8 abantu baba batambula oluusi ffe twebakanga ku makya lwaki eri tebalina ssaawa za kwebaka mbuno kiro we mulina okwebaka ffe eri oluusi twebakanga ku makya especially n'ezo ennaku ezo ezirimu yidi beebakanga misana kati bwe nagenda ku gundi nga tewaliwo amanyi luzungu ne baŋŋamba mbeeraawo neebake ndowooza ne bakonectinga n'abapoliisi abalala bali ndowooza bannoonya nga tebandaba ndowooza ne bakubira poliisi ne beripootinga akati bwe bakubira poliisi endala ndowooza ne bategeera nti nno waliyo abalipootinze nti waliyo gundi eyabuze kakati nembeeraawo obudde ne bukya ku makya abapoliisi ne beekyusa abakoze nayiti abadde ne bajja abadde wajja yali amanyimu ku luzungu kati oyo gwe nayogera naye nali ndi awo nga tezinnabwa nendaba baba ng'atuuse kati baba bwe yatuuka naye si ono baba yali ampa ssente baba omulala mama yali yazaala abaana 11 so wali omumanyi naye baba yali adda ku baba wange yali ampa ssente nali ndi awo ng'atuuse naŋŋamba Esther kiki namugamba baba nedda naŋŋamba buzibu ki olwo nga ŋŋambye kaŋŋende ku poliisi genda vayo paka nga bampadde tiketi kakati nambuuza kiki kati n'abeera ng'ayogereza n'ono amanyi oluzungu nga mubuulira ng'ono amuddiza ne mugamba nnyabo ewaka bagenda kunzitirayo ndi mulwadde nabagamba ndi mulwadde naye muwala wa mama njiridde amazzi ate ndi mulwadde mpulira sirina na oxygen kati namunnyonnyola buli kimu naye ne munnyonnyola buli kimu ne mugamba sidda waka okuggyako nga bampadde tiketi kati oli baba n'agamba wa poliisi tiketi bali mugimukolerako akuba ennaku zino wabadde waliwo ennaku enkulu biki naye nga tiketi egenda kujja ali agumiikirize mugamba agumiikirizeemu kati ono naŋŋamba ne mugamba ngenda agumiikirizaamu naye sidda waka bajja kunzitirayo ndi mulwadde baagala nkola emirimu ndi mulwadde kaŋŋumiikirize nga ndi wano ku poliisi ati baba we bamugamba n'agamba nedda Estia nedda jangu tudde waka togenda kukola mulimu nagumu oli omukyala bwaddamu okukuba bwaddamu okukolesa omulimu n'ogumu ng'ayagala okole ng'okola ki ng'ojja ku poliisi mutima ne ŋŋamba okakasa n'aŋŋamba ye ne tutuula mu mmotoka ne tuvuga paka waka bonna baasanga baali banniize nga baali tebakisuubira nti nsobola okikola nali mwana mulungi mwana muwulize era natuuka mpa simu yange n'agireeta n'agimpa oli omukyala ndowooza baba bamugamba lwaki waggyeko omwana essimu ye agenda okulaba nga kati banfaako ne baŋŋamba Esther weebake tofaayo olwo bakufaako ne bambeera nga bandeetera emmere naye nga njitya n'ogirya nze appetite nga yadduka emmere n'enjitya saagirya bandeetera bikubuzi saabirya mpozi bye nali ŋŋandya fruits n'amazzi n'amata ng'ebyo byombinywa kuba byali bipaakinge kati awo nembeera awo nenninda baŋŋambye embuno mu ennaku 10 ne ziyitawo yidi eweddemu tuzze mu nnaku 10 tuzze 10 nameeka neŋŋamba kiki neŋŋamba kati nno ngenda kuddamu tabuka buto olwo nga awo tolina kyokola sirina kyenkola ne bakabwebasi from morning bakulabirira naye ng'era obulwadde bwe buli naye nagenda okulaba nga embeera yeyongera kuba bubi omukka ntandise osika omusike
ne ngamba nedda awo kandikodinge olwo nzizemu okwogera ne ofiisi eri tebaagala kumanya ofiisi yo yeeno ofiisi yeeno balowooza bo balowooza weekoze njagala kukomawo Uganda contract yaweddeko kati ate omuntu kati awo onoonyeza ku buyambi awo ku social media ngenzeeko awo ku Facebook waliwo abantu abo bagamba bayamba abantu bagiyita oba saagala byatulamanya erimu nti bayamba bakadama balina obuzibu abo nabo ne mbatuukirira n'omuvubuka omu yakola n'embaga awo naye ne mutuukirira naye nga ngamba genda onaabeko biki kati mutima nga byayogera sibitegeera mugamba bulwadde kunnyamba negulira tiketi atirisi bannyamba ngamba kunaabako mazzi gookya enja kuba bulungi kati nga sibitegeera yakakola embaga era yapostingako vidiyo yange lumu nga ndi mu kuvaayo nandaga mbu nno oba bannyambye bakuyambye naye nabula okumusindikira meseji mugambe naye mazima omwana oyo ayagala nnyo akatala lekeraawo ebintu ebyo amazima brother wange yamukubira n'essimu namugamba sebo vidiyo gyotaddeyo abo abaana beesiba ku bantu kuba namulaga waneeno meseji nga nazimusindikira nangamba mbu audio zompanvu mpawo audio nga yaddakiika emu oba seconds teziweze eddakiika nembimusindikira nabyo nga ngamba tampulira kati nangamba typinga nentayipinga bwe natayipinga nangamba ki ekyabaddewo biki neyo vidiyo nga mangira amazzi nengimuwa nemuwa buli kimu naye nandaga mbu ngende naabeko kati yone ndaba nga naye tannyambye ate ng'alaga ayamba abaana naye ndaba nga tannyambye kati nga bwe yeesiba ku vidiyo yo olumu yeesiba ne ku z'abalala n'aziraga nga be bayambye kati era bwe navaayo bayera we yapostinga n'egundi yange visa tiketi yange waatyo waakola n'alaga nti nno navuddeyo twebaza Katonda naye ng'ekituufu teyanyamba ge mazima waatyo akati abo nabo naye ndaba nga tebanyambye bonna nengenda mu inbox z'abalala bambi kati nengamba awo kanteeke mu TikTok nti nzigulewo akawunti nteekeyo ka vidiyo kange era bwe nakola bwe nti bwalina ku makya nzijukira bulungi ssaawa 4 ez'okumakya n'olyoka otukubamu hiiti nenzigulawo TikTok nakozesa namba yeeri ey'e Saudi nenzigulawo TikTok kuba baali bagiina nga gye bankubirirako nenzigulawo TikTok nenteekawo ka vidiyo naye Mukama yannyamba nti katambula mangu katambula kubanga nali nakagulawo vidiyo nkataddeyo nagenda okulaba kuliko views 400 ningayi 400 ng'ate tigundi TikTok ekyali mpya tekuliko wadde nti oba followinzanyi oba ki nengamba wana at least ndowooza nebali bakalaba gye nakozesa enamba y'abali kati bwe bakalaba zaali ssaawa 4 ez'okumakya we nakateerayo okukateekerayo ddala by ssaawa 8 nagenda okulaba sendisa tiketi ekifaananyi kya tiketi yange kavidiyo ko katambula ng'emazima kati ate bwe yagisindika bw'ati nengamba kyembadde njagala nkifunye n'agisindikira nze n'agisindikira omwami wange kuba namulimba nti oyo brother wange ate musirikale kati n'abisindikira n'oli kati awo nengamba kyembadde njagala kikoze eki obuyambi bwe mbadde njagala bukoze eki kati awo nenzigyayo vidiyo nenjijjayo ku TikTok ne TikTok nenjijjamu kuba naye siri muntu wa TikTok kumbe yatambudde dda vidiyo eba yatambudde dda abaana abo bagijjejjeeyo dda basheyalinze kati awo yatambulira ennyo ndowooza awo ennyo ng'ate nze maze okukola wavaayo navuddeyo era kyovula nasekerera bano abateekayo mbuno Mukama yamuyambye ng'ate olwedde namaze dda n'okuvaayo kati nno kirabika abasinga ffe twagiraba wavaayo era mwagiraba navuddeyo kuba yagiraawo okitegeera okay kati wookutuuka wano naye naffe ntingira Ethiopia saatuuka bulungi kati awo nawo waliwo olugendo nti bwe nali nva mu nnyonyi Ethiopia nga tugenda kulinnya ndala twatuuka eyo ssaawa zaalinga 12 ssaawa nga 2 ez'ekiro
naye bayinga zisawa nnya nga tugenda ku bodalinga endala egenda otuleeta e Uganda. Naye bali bakusiibula bulungi? Bulungi. Aha. Era bamperekera ne ku kisaawe. Kati ali akwata ka vidiyo ako bikya okawo ono alyoka akabbe mbu yakuyambye. Nti kano nakeekwata nga nkyali eri. Nedda ngamba kano ak'oku kisaawe. Ak'oku kisaawe? Kulaga nti wakomyewo. Waliwo yakwata ak'oku kisaawe? Waliwo yagira ak'oku kisaawe awo. Maybe brother wange yakateekayo. Brother amuyita brother naye mwana wa ssenga wange. Sanga ye yakateekayo nga nvuddeyo. Kati ntuuka Ethiopia tuva mu nnyonyi. Kati nvaamu naye nga mpulira ndi bwenti omutwe guzunga. Ndowooza eno gundi nye ennyonyi. Kati tutuuka nfuluma ennyonyi. Wenjifuluma nkyali mu kino ekikubo kino kye tuyitiramu kye bateeka ku nnyonyi. Nempulira nga omutwe guzunga ngenda bwenti nga nensooka ne neekwata ku kyuma ne neenyweza. Omuwala omu bambi gwe twali tuvudde naye ne Saudi kwe kumbuuza owulira bulungi? Konze ye nangamba nkuyambeko konze nyambaako nga mpulira sikyasobola kwewanirira. Akati nagenda okutegeera nga nkutte ku mukono tutambule. Anyambeko okunkwatako. Saddamu kutegeera. N'ovaako? Nenvaako. Wabula nagenda okudda engulu nga bali mu kumpujja. Abali mu kumpujja nga sibitegeera. Akati abo b'oku kisaawe bambi e Ethiopia ne bannyanguyira. Ne bajja ne bakola ki? Ne bakutaasa. Ne baleeta akagaali biki ne bajja okunnona. Ati ne bantwala awo mu ka emergency kawo Ethiopia. Waliwo ne wano kapidi nja kakulaga. Ne bantwala awo emergency Ethiopia. Ne bampa ka care kale. Yoka ka treatment, ka first aid. Paka treatment. Ne bangamba Esther kati tokyasobola kutambula nga tolina oxygen. Nze kye nalaba nti yali Katonda ye yannyamba okuva e Saudi eyo. Kuba singa nabulwa oxygen nga bwe namubulwa wano nga nkyali eri nsuubira nandibadde siyambibwa. Nandibadde mufu? Nandibadde mufu. Kuba oxygen agenda okubulira eno at least kaawo. Nga ntuuse mu Africa kuba Africa balina emitima emisaasizi. Era ne batyawo oxygen kati ne bangamba nkube waka basindike ssente sobole okugendera ku oxygen. Olwo ennyonyi esimbula ssaawa 4 ez'ekiro. Etuuka eno ssaawa 6. Naye nga ne bagamba nze sirina ssente n'abewaka tebalina ssente. Munnaaye kye baakola nga bagezaako naye ne mbagamba ekituufu sirina ssente. Tewali ssente? Kati munnaaye ne nkola ki? Ne bannyambayambaawo ne bantwalamu abo abakulira. Ne batwala pasipooti yange nange ne bantwalayo ne babannyonnyola biki. Ne bagamba twetaaga oxygen. Kati ne bakola kale ne bannyamba ne babikolako. So n'oyambibwa ne babikolako? Naye kati ennyonyi yagenda okujja nga tebannaba bimaliriza. Era ennyonyi eyo yandeka. Naye abo abaana baaliwo nange bambi be bakubira ab'ewaka ne babagamba kuba nabawa essimu yange. Ne bakubira omwami wange kuba ye yaliwo kangambe mu buli kaseera konna. Ab'ewaka tebalina amasimu ga smart. Nali nkonectinga naye buli kimu. Kati omwami gwe baakubira ne mbagamba mukubire mugambe nti nfe ntingidde wano Ethiopia sisobodde kugiramu ennyonyi ekoze eki. Kati bo ne bandeka ne balinnya ne bajja Uganda. Nange Ethiopia banfaako nnyo ne bampa ebyokulya ne bangamba oyagala ki? Nga njagala gundi chipusi. Saagala ne bandeetera emmere yaabwe nga sijagala emmere ng'empunyira bubi. Mukama nannyamba. So basically n'oyambibwa ne bakuyamba n'otuuka wano. Era nalinnya ssaawa 2 ez'okumakya. Okay. Kati mu kutuuka wano otuuse. Naye nagirako oxygen. Oxygen bamukuwa wadde akasente tekaaliwo bakuyamba.
Okay, kati okutuuka wano kyekyaddako olwo tuzuula ki because awo naona tetunamanya kikuluma ngaera nange sikimanyi bwe natuuka era natuukirako kati nali sikyasobako wanirako oxygeni abeno e Uganda ku airport baleeta oxygeni waabwe owabali ne bamuzaayo kuba munyonyi nanyweramu busirinda bubiri kamu kagwamu ne baleeta akalala ati bwe natuuka eno bali baali balina okunzijako waabwe banteekeko weeno naye byawano byakasente era byawano tebiriyo byakuyamba era baleeta ambulance naviirayo na mu kagaali nze nali sikyasobola kuyimirira ngolo obulamu bugiridde ddala ne bantwala mu emergency ne banzijanjabakaawo ne banzijako akasente ke banzijakoko ne bantwala mu ddwaliro eddala bantwala ku grade B awo we bantwala Entebbe ne banzijanjaba ne tugenda mu sikaani ne bankola sikaani ne bagamba nina pneumonia era amawuggwe ga wano tegakyakola aga right ne bangamba era tegajja kuddamu kukola kuba gaafa anyway ne batebeera nga bankuba eddagala lya pneumonia bagamba pneumonia yakuluma kumakya misana kiro kumakya misana kiro okumala wiiki nnamba n'ekitundu naye nga tewali kikyukanga era omutima gusabe bati nga gukuba speed nga ne bwe breathe in sikisobola owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Gyosam Properties bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala oyagala lya kyapa oba lya ndagaano oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako naawe ayagala ery'okuzimba basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council bakubire ku ssimu 0748953 nga tokyasobola ku breathing na tokyasobola bikola badokita naye bo nga balowooza bajjanjaba ndwadde entuufu naye nga si eyo yali ennuma wamalayo bbanga ki mu ddwaliro wano we bakujjanjabira pneumonia namalayo wiiki emu ndowooza nga n'ekitundu nga bakuba ddagala lya pneumonia era nga bagambye embirizi zaafa amawuggwa ag'okuright gaafa era nti no tegajja sobola kuddamu kukola naye ng'enjawulo weeri nga tewali kikyuka ng'era appetite siina maanyi olwo nga kati ntandise okuwulira muno pain luli nali sigiwulira naye nga kati ntandise ogiwulira kati watuuka ogayewa ddwaliro grade B Entebbe ne bakukola check up kati bo kangambe banzijjako omusaayi bakujjako omusaayi then ne tugenda ne musikaani ne basikaninga ne bakugamba amawuggwe gaafa bwe buzibu obukutawaanya olina pneumonia era tegajja kuddamu kukola ne batandika okukuba eddagala wiiki nnamba n'ekitundu naye nga tewali kikyuka kati jjukira babeera badokita bakola rawundi bafunayo ennaku ne bajja badokita bano abakulu nga kuliko naye bano abayiga kati bagenda okulaba naye nze olunaku olusooka olwokubiri olwokusatu olwokuna nga sikiina tewaliiwo njawulo oxygeni nga nywa 10 baziyita 10 millimeters manyi naye nga nywa oli asembayo ate nga aggwamu mangu so basically tokyasobola kussa nga tolina kyuma yes kubanga njijjukira n'olunaku olumu kubanga omwami ono yambeererawo bambi yaleka omulimu gwe nanzijanjaba kati kaŋŋambe nti yali agenze gulanga kabaketi abonagamba obwa emergency bwoba oyagalanga kukola susu kati nze ne ŋŋamba omusawo anzigyeko ku oxygeni olwo manyi nkyali mu biri ebyemabega anzigyeko ku oxygeni ŋŋendeko wa enju jjukira abeeri e Ethiopia baŋŋambe tokyasobola kubeerawo nga toli kuki oxygeni naye nze olwo engeri gye nfulidde oxygeni ono manyi nti nno manyiiridde kiri oke ŋŋamba omusawo nsaba agendako wa short call mpulira bubi ono yali agenze gula kabaketi taliiwo kati niŋŋenda nzekka naye omusawo omu kwegamba bano abayiga nti mugenderekokko
ayinza okugira obutavaayo kati neŋŋenda kati nali nkola susu ngenda okuwulira era kiri ekibeera kizze mpulira obwongo bulinga obugenda ne mpulira nga nno obulamu bugendera ddala sinnamaliriza ne mpulira nga bugenda ne mpita musawo ne mugamba musawo jangu onnyambeko kati ne nzigulawo mangu oluggi bwe nti ne ndukuba nfulume awo era nawo nakomaawo saategeera byaddako nagenda okudda engulu ndaba ntaddeko oxygeni balimu kunjjako musaayi ebyo nga ndi ku kitanda kati awo nategeera nti ekituufu kino ekintu kiri serious naye ng'ate abasawo bagamba pneumonia naye ate tewali kikyuka omanyi gwe okukuba eddagala wiiki nnamba nga tewali kikyuka ate owulirawo naawe enjawulo ndowooza badokita ono yali akola rawundi dokita sinza namwerabira bamuyita Dr. Chris naye yagamba naye ono omuwala nga takyuka naye ng'ekituufu sikani ebyeraga bituufu andamu n'agyekebejja nagamba naye ate eddagala lyetumukubye wiiki namba n'ekitundu ayinza okuba nga tateredde bagamba nedda katumusindikewa ekisubi kati kwe kunsindika ku ddwaliro ly'ekisubi ne bampandikira ne kagundi kaaki kasikaani oba bagiyita radio simanya biki kati neŋŋenda etugendera bansookezamu eyo sikaani neŋŋendayo sasula sente yali ya bbeeyi yali ya $40 neŋŋenda netusookeramu eyo sikaani netukola sikaani kati sikaani okuvaayo results zaayo ng'ate ziraga bulwadde bulala ziraga bulwadde bwa blood clot mbalina blood clot kabeera kasayimbu kabeera mu misuwa kaba katambula naye ne baŋŋamba olina omukisa bakabadde kazibikira ekituufu amawuggwe gano nga tegakyafuna oxygeni na musaayi age wansi nga kazibikirawo ate mbu nga kabeera katambula kati bwe katuukira ku mutima kitegeeza okutuka bukutusi ne baŋŋamba olina omukisa era kati ate awo neezira ku ddagala ddala kyera liri badde bakuba lyabwereere kyokka akasente era kagenze kati awo neezira ku eryo kati ate eryo ddyo bankuba empiso ze simanyi muwendo naye nga buli mpiso ya $60,000 ng'ate baginkuba ssaawa 7 ez'emisana ne ssaawa 7 ez'ekiro ate buli mpiso ejjukira ya $60,000 kati ng'olunaku nkozesa $14 girina okubaawo yes oyagala toyagala tolina kumisinga doozi tolina kumisinga ssaawa bwe ziba 7 zeezo 7 zituuse musawo muyite bw'aba tazze 6 ne ku 7 ekiro 7 ez'emisana ne 7 ez'ekiro 7 ez'emisana ne 7 ez'ekiro yes kaŋŋambe every 12 hours empiso 2 $12,000 buli emu yes $6,000 buli emu ya $6,000 so buli lunaku $12,000 kyokka ne gali ana gaagudde olina okulya ate nga sigegaagala okuba kati amalwaliro ga bbeeyi Mr. Sami tosuubira nti ogenda mu ddwaliro ga gavumenti n'olowooza ogenda kuviirayo awo nga tososeggira eddagala baagala oligule eddagala lya gavumenti waliyo ku byobwereere gyebiri sijja kulimba ndowooza gyebiri naye ffe twabigula kuba ne giraavuzi twali tuzeegulira bugiraavuzi era nga bagamba teekawo dokita agenda kujja nga weegulira buli kimu so dokita omulimu gwe gwakujja kukuba bye weegulira kyekyo nakuwandiikira ddagala kyetwalina ndowooza abalala babakolako ndowooza bwerere simanyi naye ffe ekyo bwe kito bwe kyali ate nga tetwalinze nzekka twali mu woodi nga tuwerako mwenna nga mukola ekyo yes kati olwo otandise eddagala tandise erya blood clot nga waliwo bakuwa akaweke n'empiso akaweke naye obuweke tewali bwa bbeeyi obuweke wali obugula bwokka $6,000 gya mpiso yokka empiso yokka ate nga kaba katini munnange nawe kaleeta kapakingi n'eddagala lyamu ate nga bwe baba balikuba ku lususu bwe bati noti bwe bati ku lususu bwe bati kitegeeza baba baliyingiza oba osobola oddirawo wano nga lizimba ku lususu
eri teryali bwe riti ng'olina funa muntu alimanyi dikuba si buli dokita si buli musawo oli walikuba obubi ate era bitabuka. Aha. Ati ne bankuba eri eddagala ekirungi banga lye bampa ne lituuka ne liggwayo eryoguliramu eri eddagala bwe lyaggwawo naye mbeera nga nfunyemu kacenji eyali asaluli obubi nga nsa kumukumu kati awo nenkendeeza naye nga oxygen eyo tenavaako naye nga cenji ogiwulira nga n'omuntu abadde anywa oxygen eyo 10 simanyi oba 10 biki nga kati nkendeeza ndi ku 8 ku 7 nga woyamala ate nga bonteekako olimba mpulira mungi kati era amazima gali nti eri eddagala ly'empisa bwe lyaggwayo ne ntandika obuweke kati obuweke obwo ne mbeera nga ntendise okukendeerera ddala ku oxygen ng'ogenda otereera. Yes, abadde ku 7 ne ntuuka ku 5 paka bwe natuukira ddala ku 1. Kati awo nga kitegeeza bakupima wali ne balaba nti okussako obeera ossa like 90 nga 5 kudda waggulu awo obeera oli nnomo kuba osobola okussa wekka era kyatuuka ekiseera ekyo nga nsanze ekka bwentyo nga kati oteredde. nga kati nteredde. Kati ekibuuzo kyange olwo wano ani afasiliteetinga akasente kano kuba kati mbalamu ziri ze bakubira ebikyamu nga badiagonizinga bifo wamalayo wiiki osasula sente kati neno gy'obadde wamalayo bbanga ki? Naye teryali ddene just nti kaŋŋamba ogwo omwezi gwonna ogwokutaano omwezi gwakutaano gwonna oba gwali tegulina. So okay, roughly wiiki nga 3 zayisaamu wiiki nga 4 zayisaamu okulimba. Kati awo ani akasente ani afasiliteetinga wali wakola dda bu bizinensi bweno nga gyebuli wakati wembalamu sente zaba bakuweeri anyway simanyi ani awo ateekamu obusente bwandibaddeyo naye ate kati Mr. Sami bantu bano oluusi sibeesigwa kati omuntu gwe nayesindikira sente zange singa kale yankolera bulungi at least nanditunzeko obwo obuntu bwange nali njagala nnyo okulunda naye omwaka ogwasooka waliwo gwe nali nsindikira sente oweeyo ewaka yes naye ate sente munaye teyazikozesanga bwe nali nkisuubira nze nganze munjogera ennyangu bye mwakkanya si bye yakola yazirya yes kyokka wa Luganda bekiri ne bannange lwaki mukola ebyo ebintu bannange omwana agenze ku kyekyo agenze kuyiiya akwesize ate sente zo ziridde omuntu wobeera togenda mumukolera byayagala mugambe sijja kusobola ate tasobola kugamba ate naawe gwoba weesize ng'omanyi yagenda okuyamba banaye kibi weeteke mu ngatto nga yeggwa akomyewo wano for example nga bye wakkaanyaako si bye ebiriwo. Recently nalaba omwana ng'akaabira era ku TikTok nalaba omwana ng'akaaba abadde asindikira muzeeyi we sente amuzimbira akayumba. Muzeeyi yazimba obuyumba bulinganga ttooyi ku sente zonna ze baamuwa kyokka ate muzeeyi we baamugambako mbu muzeeyi n'azaalukuka omwana mbolo ensonyi azifudde obusuulu era bwekityo bwe kiba mukomye ebyo ebintu by'ekisiru ne batandika okukolimira ne batandika okwogera ebigambo kati oluusi obasonyiwa n'obaleka bannange kati omwaka gumu kapuuti ogwo gwo gwali mufu ogwo nengubala nti nno naye ate nalabuka mangu basinga nabeerezamu nga nzimusindikira nesibaako omuntu gwensindika kulaba oba kituufu byenjagala yabikola singa basigala nga bazirya wandigenza okudda nga ziro siinaawo wadde naye kati bwe nakitegeera ekyo nenkyusaamu embeera nga nsindikira omwami wange ono kuba nava eno nga tuli ffenna era kale nga newankubadde twali tetunnabeera ffenna mbu tusula wamu naye nga mukolagana ate musajja mulokole era nga semusuuliramu ebyo so ye akasente yakakuuma bulungi naye ngera bw'oba omanyi nti osobola ozisindika naye jjukira ofuna nze sijja gamba nti nali nfuna kakadde nali nfuna 9
naye ng'eno osindikanga ng'wazituukanga 8 mu bwe zityo. 8 nezigwamu. Yes. Solafule 8. Kati ezo zaaliwo ze zaakuyambako. Era ezo nali nziterese nga njagala nga ekolenga capital. Okomewo oyiye ebirala. Era munnaye. Kati mwajjanjaba n'owona n'okola ne bizinensi zaaliwo. Mr. Sam ebintu nga biwanvu kubanga sente zagenda awo mwaka akaseera nyingi ng'eddagala baagala lingi kubanga ate jjukira n'okuva mu ddwaliro nyini okuvaayo na twakozesa era ssente kuba balina obuwekere baatuwandiikira bwa mirundi 2 waliwo akamu nga ka 3,000 akalala nga ka siringi 7. Solafule gwe gumu. Ng'olwo mu ddwaliro batusiibudde ng'olwo baŋŋamba bugambi ku nnaku z'omwezi bwe ziti komawo for review balabe bakituufu kana akantu kawonera ddala naye ate era nawo twasigala tukozesa musipendinga kati sente zagendera okukakkana obulungi amazima gali nti tewali tasaasigazawo sente tewasigazaade n'ekikumi zonna zaggwawo. Ate kati omwami ye yali tayiiya. Kati omwami ye yali asigaddewo kubanga ajjukira bwe twava mu ddwaliro n'addayo ku mulimu. Obulwadde bwange buno bwali bwetaaga omuntu ow'amaanyi ambeerako kaŋŋambe ssenga wange yajjako n'andaba naye mukazi wattu mukulukulu ne muganda wange yajjako n'andaba naye abeereyo Masaka naye ng'alina emirimu gye yajjako wiiki emu n'agenda. Omuntu n'asooka n'agira emirimu gye n'akwera aba muntu wo. Kituufu. Aba muntu wo. Ne ssenga wange yajjako n'andaba naye n'agenda. Kati nga ono niye yabeerawo kuva ku ntandikwa. Paka ye watereeramu. Paka we natereera. Ate era bwe natereera naye yagamba ab'oku mulimu baali bakitegeera. Ne bamuwaamu kaaliivaako n'abeerawo. Naye era bwe yamala n'addayo kati ezo sente ze balinga bamuwa ze zaalinga zituyambako ewaka. Naye nze nga sikyakola ki sikyayina annaake kati wankubiddeko olulingo ngamba embeera si nnungi era bwe kiri Mr. Sam. Kati ate omwami waba ayina akalimu mbadde mmanyi buli kimu kibeera at least muyiyizaako. Kati nga bwe nkugambye nti bwe twava mu ddwaliro blood clot eyo bampa emyezi 6. Jjukira amawuggwe gano gatuuka ne gafa nga sikyasobola kwebakira ku ludda luno. Ego gafa. Natuuka nga sikyasobola kwebakira ku luno oludda. Nga gakuluma. Ng'era bwe nebakabwe nti nnumizibwa nnyo n'empulira ng'era sikyasobola kussa. Kati nga nnyina kwebakira eno wokka. Kati buno obuwekere baatuwandiikira nali nnyina obbumira okupaka emyezi 6 kumalako emyezi 6 eyo gye bampa. Olunaku 1,000. Yes. Ak'essatu n'akasaamu. Ng'ate tebulabika mu zino famasi ogenda bubutambulireyo mu tawuni. Okumala emyezi 6. Bampa ebbanga lya myezi 6 ddoozi okuggwayo bulungi. Mukama. Era nange otegeera nti kituufu kati kye bajjanjabe kikoze eki. Kiwonye. Kati okumala emyezi 6 kati Mr. Sam nga bw'obimanyi nti kali akasente kaali era kaatuuka ne kakola ki? Kagwawo. Kati omwami ono naye yayimirirawo nga everyday n'ogunoonya ogw'omutwalo. Buno obulwadde bwali buzibu nnyo. Oya balina abasawo baŋŋamba mwana gw'olirake. Sinza Katonda wo gw'osinza. Basinga wafa dda. Kati kituufu ente birimu blood clot. Bizibu ng'oli yawonye. Bizibu. Kuba abamu babalongoosa n'okukajjamu obujja ne bamulongoosa. Nze sawo bayeewuunya kwegamba. So kitegeeza nakati obuweka okyabumenya? Nedda emyezi 6 gyaggwayo. Gyaggwayo? Naye ng'omwami era yagezaako oyo memba alina okusasula ennyumba tulina okulya tokola jjukira okyali mulwadde okyali wiiki babasawo baŋŋaana okusitula ebizitowa era kati wabiviirako ddala osobola kubiddamu. Natuuka akaseera nga sina kye kaŋŋambe natuuka akaseera nga n'okwetwala emmanju sisobola nga yakutaasa nga buli kimu yantaasa bwe kuba kufumba yafumba nga sirina kyesobola kwekolera
weeyaba nti n'omukono guno gusitula gwali gusitowa. Natuuka n'entoniwa nga ndi katono. Nga sirina kyensobola wadde alina okukola, alina okundabirira. Gamba yaliwo mu buli mbeera nga tewali muntu nti oba ono akusindikirewo ssente bweziti oba ono bwe bityo kitegeere. N'abeerawo. So emyezi 6 bwe gyaggwako empulira era amaanyi sinafuna bulungi. Gamba naye waaye kansooke nkole ki, nindeko okutandika bino ebyokupapa okukola. Nza okupapa nti obulwadde ne buddiramu awo. Kyawo nensooka ne ngumiikirizaamuko. Kati omwami emirimu gy'akola ndowooza oba dakitingi obimanyi? Sibimanyi. Nze kuba tobimanyi. Abamu balekitoba babimanyi. Dakitingi byebiki? Akola mu SC. Kuziteekayo. Kuinstoolinga ebyo SC. N'okuzikiriininga. Yes. Era nja kubulya nga tuvudde ku mpewo ebizimbe eby'amaanyi wanene bye babadde bakolako. Naye lwakuba nti emirimu gyabwe egyo balina kubanga balina site kale nga nyingi ate zino ez'amaanyi n'ebizimbe ebinene. Kati obuzibu we buli nti omwami wange bambi byatuuka akaseera nga kampani yaabwe teyina gundi. Teyina zi contract. Zi contract nezikendeera ng'obuliwo butini. Nabona agamba mbu oli alina apartments ze kuliko emizigo 4 ayagala muteerayo kati ng'obwo baba baagalako abantu nga 2. Sinakindi bwe batyo. Kati abantu abali abangi ku kampani ne babakendeeza. So naye yagendera omu. Naye yagendera omu. So kalina omwami talina mulimu. Era kati omwami wange kuva mu Gwokuna. Kuva mu Gwokuna babagira ku mirimu babastopinga. Tujja bayita. We batwe batugamba. Nga sites zizzeemu okulabika kubanga egyo emirimu gyabwe bantu si bangi abagikolaki bagimanyi. Yes. So n'agenda ku sites endala ku companies endala nazo nabo nga babagamba naffe eno tugenda tema. Awalala nga bagamba ate nti nno ffe tetwagala mugundi. Ebyo n'abivaako n'agezaako n'anoonya walala. Remember landlord abaakubanja. N'agezaako n'anoonya ku mirimu emirala egyo n'agivaako n'atwala applications ewantu kubanga omwami wange yamala senior 6. N'atwalako ewantu ewalala kale ng'anoonyaako nga bagamba tujja kukubira essimu tujja kuyita. Naye munnange paka naye kati kuva mu Gwakumeka? Mu Gwokuna. Tewali kitambula. Kati mubeerawo mutya? Mr. Saminze kaŋŋamba oba kibadde kisa. Naye ngenza okulaba nga ate kiri too much. Kuba Ogwokuna n'Ogwokutaano awo n'Ogwomukaaga landlord yali atugobye mu nnyumba. Ng'alaba tetumuwa ssente ze. Galaba rent tachajja. Tumwegayirira tugumiikirizeemu kaawo. Mami wange n'ayiyaako kaawo n'afuna omuntu amuwola. N'asasula ssente ezo za landlord. Ate remember omuntu akuwoze tokola. Era landlord agenda kuddamu omwezi omulala era akole ki? Ate nga n'oli yakubanja. Kati era oyo yamuwola era naye kati saawa eno akola ki? Amubanja. Amuli bubi. Era ayagala akasente ke. Ate ne landlord yennyini naye kati atuli bubi ayagala ssente. Kubeera omwezi guweddeko. Sina mwezi gumu gamba ne guno gwennyini. Kale ne guno guweddeko. Kubanga omwezi gwe tusulamu gwe tusasula. Kati ne guno nagwo gulingeera oguweddeko kati tugusuzeemu. Kati ennyumba ya ssente mmeka? Ennyumba ya mitwalo 22. Musasula 22? Yes. Kati baba banja emyezi 3. Kaŋŋambe nti nno emyezi oba 2. 2. Yes. Naye ate remember ne kati bwe tubanga balandlord yali olwokusatu luli oluwedde. Olwokusatu weekend ewedde landlord yali atuwadde ennaku 2. Kubanga n'ebyaluli bwe byali eraba nga twamulwisaawo. Era tuwadde ennaku 2. So kitegeeza tuve mu nnyumba. Rent newoomufuna nti emitwalo 44 osasula. Era guno omwezi gujja kuggwako era nga nga tewali kigenda mu maaso. Era bwe kiri.
kati obadde osaba ki? Mr. Sammy, kyensinga okusaba ennyo manyi bantu bangi abalaba Unique Media enkiseyinyabo kubanga nange kennyini nze muntu yali agiraba lwakuba essimu yange yagenda neyonooneka. Bantu bangi abagiraba naye kyenyinza okusaba abakyala bali eyo oba abaami abali eyo bambi bw'obanga oyina omulimu gwonna omulimu nga nsobola okugukola oba kale ng'omwami asobola okugukola atuconnectinge bambi oba tetuli bantu babi at least tukole tumanye bw'abanga waliyo n'oyo asobola kale okutuyamba okutusasulira ku renti naye atusasulire ku renti naye ate n'omulimu guno gwetaagisa kubanga tosobola kubanga oli tajja kubanga akuwa buli kaseera kitegeera tukitegeeza omulimu gwonna omwami bw'aba asookola naye gutaba bwa condition n'ebitaba bya esi bwitabanga bya esi asobola kubanga kati bw'abanga asobola omulimu nga gusobola omusasulira ku renti then n'afunako ebirala yes kitegedde kubanga omwami wange yanoonyeza omulimu n'atuuka n'agwamu n'amaanyi nabimutama n'agamba singa wabadde waliyo omuntu yenna asobola like omukwatirako oba n'agenda ebweru ng'oli asobolanga oba kaŋŋambe oba muteekamu ssente nga sponsor oba oli ng'asobolanga mumuwola n'agenda ebweru n'akola n'azimuwa omulimu n'adda yes ekyo nakyo akisobola okukikola akyagala so basically ekisinga obukulu mulimu kubanga amazima gali nti obutaba na mulimu mugenda tuuka nga n'ew'omusula tewali musajja agenda ekyokulya kyennyini kitukubya-mpi kitegeera oluusi obeerawo nga tokola gwe kati mirimu ki nga nze emirimu gyonna sobola okukola lwakuba nti obwa security buno sibwagala kiki wabukolako ali mbukozeeko era bwe navaamu okugenda eno ebweru obwa security like noba busigale obwo sibusobola tokyabusobola tokyasobola by'amaanyi nebyo ng'ebintu osobola waliyo abagamba nti cleaning naye ate cleaning naye era ebeeramu yeetaaga amaanyi tokyasobola by'amaanyi ennyo naye ng'obuyambi bwonna kubanga n'ekyokulya nakyo kyennyini tekiriiwo era obimanyi Mr. Sammy bw'obanga tolina mulimu n'ekyokulya kyennyini kiba kisa so kitegeeza mukeera ku makya mwenna ne mwetunuulira bwe kiri ge mazima naye yenna aba asobodde okutuyambako nako oba otuyambye obanga oyina connection yonna gy'omanyi nga tusobola okufuna emirimu nze n'omwami wange oba gwe ng'osazeewo n'ogamba nze kambateekemu capital naye tusobola okukaaniriza kyonna ky'oba osazeewo so senga waliwo ali eyo bakutuuseeko batya bakufunye batya babakontakitinze batya okunkontakitinga nyina enamba yange gibawe obanga oyagala kunkontakitingako nze nga nze enamba yange eri 0705 905449 giddemu 0705 9 54 49 era amanya gange gereeta Nasolo Esther yes oba onkontakitinzeeko osobola okunfuna gibaddiremu bagitegeere bulungi enamba yange eri 0705 905449 yeyo eri manya gange Nasolo Esther yenna alina omulimu ng'oyagala omukozi weetuli tusobola okukolera
Obanga osobola oteekamu omwami akasente n'agenda ebweru n'akola asobola okugenda n'asasula. Kuba nze mbadde saagala kale gendamu egyo emirimu egy'amaanyi engeri abasawo gye baakola ki tokyasobola bangamba ebyamaanyi nsooka enkole ki byesonyiwemu akabanga. Ate obanga osobola oteekamu ka capital nako tukaaniriza. So embeera awo wetutadde. Embeera awo eri Mr. Samuel. Kati ka capital senga mulimu ng'oli ali eyo kandi capital wakutandikawo kantu ne kaba katonotono naye akababeezaawo kandi badde nga ki ka capital kale mulimu nga ki kogamba singa kale ka capital we kati nkafuna nsobola okudduka ne wati kati gwejjukira wakati gwejjukira oyinamu ekikola ki ekikugaana emirimu egimu kati tokyasobola ebintu ebyo kati ka capital nga ki mulimu nga ki oba omanyi wakitunulira nnyo either ka capital oba omwami n'okumufunira omulimu nti oli ne wanaakwata n'akuwa ssente wadde nazo tuzeetaaga era oba oli eyo ng'osobola okumukwatizaako bambi muwe kubanga amazima gali nti omwezi guno we guggwera kateeka guno ogenda kuggwako landiroodi ayagala bafulume ennyumba yaabwe ekyo tekyandibadde ensonga kwa landiroodi naye waba ayagala bafulume ennyumba yaabwe nga bayinaawo basobola okugenda ewalala naye nezibatwale wala tebakola ki teziriiwo bakitegeeza tebalina wala bagenda banga basula. So kati kyembadde ngamba nti oba oli eyo ng'osobola otuyambako kale ki ekyalo nti ne tukijjawo well and good tweyanziza tujja kweyanza naye ate gwali eyo ng'olinayo ate akalimu lwa nsonga tukweyanza nnyo lwa nsonga sami wempa leero n'enkya nyinza ate obutasobola kuwa luddako naye ono wetumufunirayo akantu n'akola omanya nti kale kayeeyizaawo ng'ebirala we bigenda mu maaso. Nyinawo abantu bange omukyala mumunyambireko ineniwe musobola. Nyinawo abantu bange Olivia nyambira ku mukyalo ono Hajati nyambira ku mukyalo ono mwezi wa Mukama Jeremiah nyambira omukyalo ono kyonna kyoba musobola omuyambisa n'abalala mwenna abasobola kyonna kye musobola okumuyamba nakyo mumuyambe nakyo lwa nsonga eyo yokka y'engeri esookebwako gye tulina okulagamu okwagala kwaffe. Leka tukyuse obulamu bw'abantu bano. Ab'ensi bwe baba bakyusa obulamu bw'abantu baabwe leka naffe bagamba nti twalokoka tuli mu Katonda tukyuse obulamu. Amazima gali nti nga woowulidde nti omwana ye yali ategese omwaka ogwasooka baamubba eyamubba famire memba ebyo bituuse ku bantu bangi bakadaama munansonyi bayita bakadaama naye mwe abakolera mu UAE abasinga you can relate abaana bangi bababbye. Ekyokubiri yali kale agambe zirika zigende naye guno ogusembayo kale kankole ka capital okitegeera zagendedde mu bulwadde jjukira yasooka ne bamujjanjaba ebitamuluma kale tumanyi nakumanya ebidagala bye bamukubanga bye bajjanjaba tebimuluma tebirina effect gye byamuleetera byafuluma kuba natandika nenfuna ebintu ebizimba ku magulu ku mikono nembuuza dokita nemukubira ekifaananyi nga kikwata nga kya bbulaaka nebizimba bwe batinga binene ndowooza naŋŋamba ndowooza ddagala lingi ba erijjukira navaayo nayo nga bankubye ebiyiso 2 naye wano bannyongedde kitegeera. So kati nze yandikweza nka kapito ke
yagenda okutuuka omwami kituufu yali azikuumye bulungi naye yazimalira mu kukola ki kuba kati bw'obalamu kakapito ke yali afunye kale tuba tubalidde ku 800,000 netugamba nti 800,000 kuba gwali mwaka 800 times 12 yalina obukadde bwe 9,600 so obukadde 9,600 yali asobola okweyizaawo akantu naye zonna zagendera mu ki so mbasaba mwenna abasobola okukwatiza mukyalo ono Esther ojja kubeera ng'ate otuyamba Mukama ajja kuddizaawo ennamba ye agisomye kozi n'ekirala waliwo abasobola okwogera naffe ku WhatsApp lwakuba essimu yange kati yafa enamba eri ku WhatsApp naye right now siriiko kati essimu gy'owadde bagikubako eri ngenda mugamba agiteeke mu ssimu ye eriwo eriko kati kambawe eno eya WhatsApp soba kunoonyeze ku ki ku ya WhatsApp neeri ngenda giteeka zonna zigenda baawo yes ate abagala omunoonyako ku WhatsApp sooka obasomera ennamba eyo eya WhatsApp eri 07 57 40 84 91 yeyo eri ku WhatsApp naye nga ne bwoba ogikubyeko kweri bakuba nti kale era bwoba ogikubyeko oba okwasa mwami naye nga kiri oke yes kiri oke okay so muyambe omukyala bambi njala nkomyewo omukyalo ono nga ngamba we najja bannyamba era tuli bulungi nze saagala nnyo onkubire kuba yeetaaga obuyambi y'ono kubeera newonkubira nja kukuwa nnamba y'ono mwogere ekyola asikoze nga baalaye bakola nti ate munkubire ndyoke mukole ki mumunoonyeko kweza ennamba kyonna ky'osobola okitegeera kyonna ky'osobola tomanya oyinza okuba tolina bukadde 10 oyinza okuba tolina bukadde 9 oyinza okuba tolina ki nezo z'olina entono oba osobola muwe tomanya ayinza okugattirira okukakana nga awezezaawo ka kapito ke neyeetandikirawo akantu then kati mmwe waliwo bempulira olumu awo abagamba okutwala abantu ebweru biki osobola oyamba omwami embaako enzikiriziganya gye mutuukako nemukkaanya n'agenda n'ayiiya kyenjagala olemerako kubanga ne bwe nali ebweru yali alina abantu abalala abaana bangi abamuteresa obanga bazimuwa abamuteresa sente zaabwe abamwesiga so evangelist muwulizi wanje nalabye evangelist so mumuyambe lwaki omukyalo ono omuleese programu ezi zitera zikola lwa nsonga emu 1 follower waffe abadde atufollowinga era nga mu WhatsApp olumu yajjanga n'ambuuzaako nakwebaza kino nakwebaza kiri naye obuzibu bwe buzze leka tukwatize wamu tulabe ng'obuyambi omwana ono abufuna Katonda ajja tuwa emikisa tomanya byankya kale ebigambo ebisembayo n'okusiibula wano abantu abo n'okweyongera obbasaba oddemu basomere n'ennamba ezo tusabe Katonda abeere nga atuyamba abakyala n'abaami mwenna kyenyinza obbagamba nti ekituufu tuli mu bwetaavu right now era yenna ali eyo ng'olina kw'osobola okutukwasizaako oba ne tusasula landiroodi oba ne tufuna ennyumba endala kuba landiroodi yatuwadde
lino ebbanga lyokka lya mwezi guno nti bwe guggwako ennaku z'omwezi nga 3 tufulume ennyumba ye. Okuggyako nga mufunye kasente. Okuggyako nga tufunye sente ze ne tuzimuwa. Kyekyo kye yagambye, naye nga si ekyo yagambye tufulume ennyumba ye. Era bw'oba oli eyo ng'osobola otukwasizaako bambi, twegayiridde tukwasizeeko, tuleme kufuuka kiswalo. Landiroodi aleme tugoba mu nnyumba kuba kino kibadde tekibangawo, naye olw'okubanga nti ebyo byaliwo, byonna ebintu bwe twali tubibaze si bwe byagenda. Bw'oba oli eyo ng'osobola okuyamba kyonna ky'oyambye, oba ng'osobola kutufunira ku mirimu, oba nze nakoma mu siniya 4 badde sibagambye, nakoma mu siniya 4 era certificate yange ngiyina. Mwami yakoma mu siniya 6 era byonna ebiwandiiko byabiyina. Bw'oba ng'osobola okutufunira ku mulimu tukwaniriza era tukweyanziza nnyo. Oba ng'osobola otufunira ka kapito ako nako tukaaniriza. Oba ng'omwami osobola nga omukwatizaako n'agendako ebweru, kubanga abantu bangi be bakwatiddeko ne bagenda ebweru, makampuni mangi agakwatiddeko ku bantu. Oba ng'osobodde, omwami ekyo nakyo yakibayinga akyagala naye talina waatandikira right now, batalina kasente bambi. Ennamba ya WhatsApp eri 0757 40 84 91 0757 40 84 91 ye nnamba ya WhatsApp. Era nga bw'oba ogikubyeko osobola okukwasa mwami, naye eyange yennyini eri 0705 905449 naye teri ku WhatsApp, naye bw'oba ogikubye okwasa nze. Mukama abampeera omukisa. Okay, sijja kwongerako bingi kuba nyinza okwonoona ne message yo mugiwulidde. Bantu bange mujje muyambe omukyala Esther, mukyala wuuno, Pastor Eddie, ne bagita atya group spiritual purpose, spiritual purpose. Mukyala mukwatizeeko ka capital wakafuna kyekisinga obukulu, kubanga kajja bakamuyamba okulaba nga ate akola byakola. N'abasigadde nja kwebaza buli omu anaawuliriza omulanga guno n'abaako kyakola. Samike ge mannya gange, Unique Media ye channel. Tugenze. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.